7.9. Haji Kasimu Kaira. Haji Kasimu. Yes, tukomyewo kutunulira ensonga engazi ddala. Wetwagendedde mu kumulamu Haji Kaira. Haji Kasimu Kaira. Yes, kati aho nkufuna bulungi ddala. Kakati Haji Kaira wetugendedde mu kumulamu nga ekibuuzo ekiri ku mmeeza okusookera ddala. America waliwo messages okusinziira ku Muirani agamba America yamugamba tali involved mu lutalo luno era tasuubira kubeera nti ajja kubyenyigiramu. Naye ate nga amawulire galaga nti America yategeezebwako era obulumbaganyo bwe yali abumanyi. Kubanga obulumbaganyo okukolebwa baali boolekera stage endala ey'okuteeseganya lunaku lwali lulina kubeera lwa Sunday. Omuirani agamba sigenda kudda mu nteeseganya nga nkyalumbibwa. Isirayiri okulumba eggwanga lya Iran okusinziira ku reporter already yali emaze okufuluma mu ggwanga lya America eraga nti Omuirani talina nuclear. International Atomic Agency nayo yagambye Omuirani talina nuclear. Gwosubira Omuisirairi anajja n'ayingirawo ku bujulizi bonna Omumerika anajja n'ayingirawo ku bujulizi bonna obuleeteddwa nti ensobi yakolebwa Iran yalumbibwa tannatuuka kukola bomu ya nuclear. America asobola okujja n'ayingira olutalo olwo oba alimbalimba mu Isirairi. Ekyokubiri, singa bakizuula nti Isirairi yalumba Iran ng'esinziira ku kuteebereza, waliwo etteeka eriyinza okukwata Isirairi nga bayise mu United Nations okusobola okubeera nti akangavvulwa. Ndoza kansogere ku kino ekyokubiri. Ekiyitibwa preemptive strike mu mateeka g'ensi yonna is illegal. Tekkirizibwa. Toyina buyinza kulumba muntu atakulumbye atalazeewo nteekateeka za kulumba abatali bwino. Kubanga kuteebereza n'oga nti nteebereza ndabye ng'eriiso ly'otunuulidde bbi olayika oyinza okundoga. Naye nsaba okwesooke mangu nkudde kubanga eriiso lye watunuulidde lyanneera liikiriza. Eyo mu mateeka g'ensi yonna singa kiba nti kigenze mu United Nations, Israel teyinaako reason yonna. Naye ate given ebibadde biriwo, given nti United Nations yennyini ebeera so divided, politics mungi mu United Nations, kisoboka okuba nti basobola okuzannya akazannyo. Mu kutwetegekera puroguraamu y'olwaleero nabadde era ndi mu kunoonyereza kwe nabaddemu. Waliwo ekintu ekiyitibwa United Against Nuclear Iran or Nuclear in Iran. Waliwo ekintu ekyo kyateekebwawo eringa sort of an advocacy group eyateekebwawo. Naye abali mu group eno ekisooka okwewuunyisa agikulira mulimu Jeb Bush, muganda wa President Bush. Era mu kiseera kino kati abali ku kakiiko kano bonna baali mu lutalo lwa 2003 nga America egenda okulumba Iraq. So Jeb Bush wali muto wa George W. Bush. Kuliko yali omukulu wa intelligence ya Israel Mossad mu kiseera ekyo 2003 balumbira Iraq. Kuliko Wallace yali representative wa America mu United Nations era mu kiseera kyekimu eky'obulumbi bwa Iraq. Tekyewuunyisa okulaba nti bano abakulu bonsatule abaali mu kiseera ne kampeyini yakolebwa Benjamin Netanyahu nga bwe kimanyiddwa ennyo okulumba Iraq mu mwaka gwa 2003. Kampeyini yonna yakolebwa Benjamin Netanyahu ng'awaliriza oba ng'ainfluencinga gavumenti ya America okujja okukissa mu nkola. Okuba nti ekibiina kino kizze mu kiseera kino ekiba nti kikulembeddwa abantu bennyini abaali mu kaseera kali aka 2003 is quite interesting. So bw'okiteeka mu stage ey'amawanga, Iran has a case. Iran erina right to defend itself. Kubanga Israel ekigambo kiba kikozesebwa emyaka n'emyaka gyonna kibadde right to defend itself. Kakati Iran yabbiddwa bwe kiba nti kyagoberera amateeka ga nsi yonna. Omuntu yenna alumbiddwa alina right to defend themselves, the right of response. Kino Iran kyeri mu kukola kati kyatuuse ne kibatuula mu bulamu. Nga Iran bw'ejja ye yakubibwa ng'ennaku z'omwezi 13 June si esooka okusosonkereza
Kanti one eri Iran ebadde ina right ojja kujjukira ddala okubeera ddala mu mwaka gwa 1997 Benjamin Netanyahu lwasooka okulabika mu public limelight ennyo nga katikkiro wa Isirairi agamba nga Iran bwe yali ebuzaayo ennaku embale myezi bwezi okusobola okukola nuclear bomb okutundu 2025 ebintu ebimu tuba twetaaga okusooka okubiteekako mu context sooke tulabe gye bivudde okuva mu 1997 Benjamin Netanyahu yajja mu 2023 2025 2011 2013 wonna ng'alaga nga Iran bwebuzaayo ennaku mbale okusobola okuleeta nuclear abatinaawo ekyo tekibanga kuba ne bwe naate ndaba akatabo ke aka fighting terrorism era yagamba Iran mu katabo ke aka fighting terrorism yagamba Iran ebuzaayo myezi bwezi okukola nuclear naye nga dda myaka gya 1996 kyembadde nkoonako nti okuva 97 nakaakano olaba nti ennugu abadde yagiterekanga anoonya bunoonya opportunity ey'okujja okussa mu nkola ekyo kye yali alubirira okuba nti atuukako so bwe kijja mu United Nations unfortunately for the first time in the history of the United Nations there has never been a time United Nations ekibiina ky'amawanga amagatte bwe kibeeredde ekinafu ennyo n'okufuuka helpless ng'abakirimu bonna balinga abeegabanyizaamu enjuyi n'enjuyi emirundi egisinga bw'obeerawo international affairs kijja nti amawanga gano newankubadde gayinza okubaako n'enjuyi ze bawagira naye bwe kijja mu kutuula olukiiko oluba lwayitiddwa bukubirire ne lusobola okuba nti lujja ne luteesa ku ekyo ekiriwo at the moment olabira ddala a very important United Nations ekitalina kyakukola okujjako okukola statements eziva ku ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte okuvumira obuvumizi ng'ebibadde bigenda bugenzi mu maaso n'okusaba enjuyi zonna zisobole okuba nti zikkakkana naye ku mbeera weemaze okusajjakula kati okukkakkana si ekintu ekyangu bwe kiba naddala nti embeera emaze okugira wano mu kunoonyereza kuno era nze n'ensanga nti olunaku lumu nga Isirairi ekoze obulumbaganye China yayingizza ennyonyi mu Iran yereese ebyokulwanyisa ebyomulembe ddala China yasobola okuyingiza ebyokulwanyisa ne biyingira mu Iran olunaku olwokubiri lwennyini luddire nazi ennaku z'omwezi 14 waddewo flight eyava mu China ng'ereese ebyokulwanyisa ebyasobola okuyingira kati for the first time at least officially era nti China esobodde okutuusa ekintu Russia eringa ekyali ku gate ekyali mugezaako okusalasalawo oba eyingira oba tayingira naye bwe yagezaako diplomatic efforts okugezaako okugamba nti ajja abeera omutabaganya Donald Trump yamuddamu ku ssimu n'amugamba nti sooka nze nina okusooka okumaliriza ensonga zonna e Ukraine ate okujja okwefuula omutabaganya wano tusooke tumalirize Ukraine njenja okujja okubeera omutabaganya efforts ezazireetedde Russia ezokugamba nti batuule ku mmeeza ne ziba nti ziga ezigudde omutaka naye nga question mark zisobola okubeerawo kakati ku Russia especially enaareacting etya ku nsonga eno omunywanyi we gwabadde alina omunene Iran lutindo lwa Russia okusobola okuyingira awalala mu lukalu lwa Bulaaya naddala mu lukalu lwa Asia naddala mu butale obwawo wakkulu nnyo nti Iran ne Russia closeness y'amaanyi singa eba tevuddeyo kujja kwegulaga bwesimbu nakubeera nti ezza okuyamba kigenda kuttira credibility ya amaanyi nnyo eri Russia naddala bw'otunula ku mawanga agalukalu lwa Africa kati agazze ennyo ku saidi ya Russia amawanga ga Burkina Faso Mali Niger amawanga gabadde gagatandise okuba nti eddoboozi n'amaanyi gagatadde ku Russia Congo brother bayambibwa implications nnene nnyo gye bali wabaddewo ebadde bigambo ojjukira wiiki ewedde nga mbuga nti Pakistan yali eyinga nga nayo eyagala okubaako gyeyinza okufuuka ensonga egenda okusalawo wano mu bunene naye unfortunately Pakistan kati balina ate jjukira nti Pakistan erina ensalo ne Iran nakati awo ekina kiriwo kyonna implications zibeera heavy naye Pakistan amagye gayo ennaku zino zonna gabadde ga training b'Amerika training b'Amerika n'amagye agawamba ne gajjako president omulondo omutuufu Khan n'okumusiba Imran Khan n'okumusiba mu kkomera okumuteeka mu nkomyo galiko kati nga gatadde bannapakistan ku bunkenge naye obunkenge bwabataddeko bwonna sapoti gye balina ya America nti cooperation gye badde balina cooperation yaviira ddala mu biseera America bye yali yalwanya abataliban mu Afghanistan Pakistan ne batekinga over amaanyi kukolagana n'ebitongole ebikesi n'ebifaanagana nabyo abaffe kisoboka okuba nti basobola okukeera kati ne bagaa nti bagenze kugenda kuyamba Iran
those are questions naye ekituuka ku mbeera nti bayiwo ekintu kyenzikiriza abashiya abayitirivu abali mu Pakistan newankubadde abasunni be bangi naye abashiya population mweri nnene mulimu ekiyinza okujja okufuuka ensonga y'okuba nti no Pakistan ewalirizibwa okugenda ekizibu kiri kimu nti muyinza okuvaamu mulimu bagenerals abaagala okugenda naye ate mulimu bagenerals abalala bali ku luyi lwa America nabwekito by extension ku luyi lwa Israel kati waliwo nawo akatu naye China sofa badde evuddeyo mutongole neba nti yalaze era neba nti ina kiyalazeeko si kulaga bulazi wabula ennyonyi nnambe badde mu sophisticated weapons ezatwaliddwa okuva mu China neziyingizibwa mu Iran okugenda okuba nti eyamba kati officially eringa eggwanga erivuddeyo ndi mugoberera nnyo very close ekiri mu Yemen kubanga abayemeni kati batera okuba nti nabo banoonya oluwenda ne basobola okutunulirako ekyekisobola okubeerawo just in case of lutalo kubanga olutalo luno lwaki luzitowa akamu mu butundu akayitibwa Straits of Hormuz nayise nga luyise mpakanya luyise ki luyise luwaganya ndi mu kunoonya oluganda olwali badde olutuufu kubanga olina olukalu esaidi eyi n'olukalu saidi eno batolinamu amazzi agali wakati awo olukoloboze kafunda nnyo naye wanyi olukoloboze awayita ebyamaguzi kale tuyita olukoloboze lweba nti okuwuliriza anaasobola okuba nti ekifaananyi akifuna naye nga wewayita ebitundu 20 ku 100 ebyamaguzi byonna ebyoku nsi yonna 20%. Kino kintu kinene nnyo nti singa Iran ate nga yali ekikozeeko nesiba Straits of Hormuz ebyobusuubuzi ku duniya byonna bisobola okuba nti bikyankalana. America erina omukisa nti gyeri eri eriwala nnyo ebizibu byonna nabyegenda newakula entalo gyeziwakula oga nti ogituukeko okujjawo ng'okoze ka Pearl Harbor ak'omu Japan kizibu nnyo oga nti olina woogenza okuba nti ogituukako kakati emitawaana gyonna ate ekyokubiri ku nsi yonna kati America yesinza amafuta simanyi ekyo oba abawuliza ba Pearl FM badde bakimanyi ekiyitibwa oil gas reserves balina mpitirivu obwetaavu balina butono okugana amafuta teyina nzizi naye ina amafuta mangi olingera amafuta gano gye galaga n'ani agakozesa ku nsi yonna kati ensi esinga okugula amafuta ku nsi yonna China bwe kiba nti waliwo ekiba ku mafuta kyonna kubanga kati Iran eri mu kifo kya mutaano n'ensi endala 3-4 ze bakugagatirako kuliko Venezuela kuliko subhanallah ziri 4 ezikwatidde mu kifo kino ekyokutaano mu nsi yonna mu kuvaamu amafuta amayitirivu. Iran singa ejja neegaa nti one ezibye ka Straits of Hormuz ekyankalanyiza emikutu gy'amafuta yasuubiza nti singa America eyingira mu lutalo oba nakyo kino kyobadde ogambiddeko nti tetubali tukyalinza okulaba oba America enaasalawo naye nake natandikire okukenja okuddako okujja okunnyonnyola kino lwaki nandaza okudda eno bwe batiri mu kifo kyakutaano nesalawo one esibe amafuta gaayo okuba nti gye gafuluma ekyokubiri esibe Straits of Hormuz obugadde ebitundu 20 ku 100 ebya business ku nsi yonna kitegeeza emmeri zinagenda kwetololwa bwangu nnyo okusobola okujja jjukira nti waliwo Babul Mandab kekajja ne kagulawo ne kagwa mu Gulf of Aden ne kajja ne kagwa wano ku Suez Canal eyo nayo esafaari endala almost etwala nayo kimu kyakuna ekyebyobusuubuzi ku nsi yonna kano kali mu mikono gya Yemen yakaggalawo eremesa eganje emmeri yonna eyitawo wano terinaawo safety ogalewo Straits of Hormuz ogalewo aka Babul Mandab akajja okuyita ku Yemen Suez Canal olwo business erina bweyimiridde zahama eba egenze kugwa ku level y'ensi kati zino zonna considerations zikyali z'amaanyi kigenda mu maaso kyonna walina okwegendereza okuba nti kiggwera mu kiri. Lwaki akakiiko kano United Against Nuclear Iran aka group kano akalimu abakulembeze abo ennakugambye singa bajja ne baba nti basobodde okukwata amaloboozi agagenda okuteekawo embeera ey'okutwala olutalo luno mu maaso implications ziri nti abaffe bano abalala bonna banaatula butuuzi bafuuke spectators bafuuke balabi bulabi bageemu egenda mu maaso waliwo obuzannyo obulala obugendagenda mu maaso mawanga mala pressures ezigenda okuva mu population zaabwe okusobola okujja okuleeta ekifaananyi ekirala oba waliwo eggwanga kagenda beriri vulnerable ennyo eggwanga lya Jordan ekitundu ky'abatuuze ba Jordan bonna ba Palestine half the population y'abatuuze b'omu Jordan ba Palestine batudde mu mbeera nti Jordan eringa egenze kukobaana ne Israeli okusobola okuba nga ebatuusa ku bisago bye baliko
singa bazuuka ku makya ne bagaa nti beefudde ne batandika okwekalakaasa abaffe gavumenti egenda kubanga eggwanga yonna nerimala lifuna okwekalakaasa okuli ku leve ennene basobola okusuula gavumenti naddala mu mawanga g'abawarabu kati waliwo obunkenke bungi nnyo naye ogenda okulaba interconnectivities zaabwe nga nzito nnyo Turkey eri out of the picture Erdogan bw'olaba kaakati ebitundu 40 ku 100 ebyamafuta gonna agayingira mu Israel gayingira nga gakozeseza omukutu oguyita mu Turkey nga guva mu Uzbekistan ne Azerbaijan singa baba nti no omukutu guno okuba nti Turkey yaguleka nga gukyatambula ng'ate eyitibwa nti eri mu kwogerera amawanga amasiraamu amawanga amawarabu ekyo mulimu ekintu ky'ekkobaani ekyokubiri mutabani wa Erdogan yennyini yalina biggest shipping company etwala ebyamaguzi byonna ebiyingira mu Israel at this moment in time mutabani wa Erdogan ni president wa Turkey ebyo kimufuula an accomplice kizibu waliwoga nti alina action gyayinza okutekinga probably along those lines ati complications weziri singa tutandika ne tuyingira mu kunyigiriza mu lutalo luno abaffe kyekiba kigenda okubaawo ku global economies eggwanga lya Israel sofa ebyenfuna byayo byakaluuzinga mu weekend yokka okuva Iran lwe yatandika okulumba $500 billion ze miliyoni ndowooza 15 biliyoni ze 15 ezaakamala okuteekebwa mu lutalo n'elevu ya destruction ekoleddwa mu kiseera kino olutalo lwe tutandise natandise ng'akulaga ennamba z'abantu abali mu kudduka mu Israeli va ku bannamawanga babadde bakolerayo emirimu naye nabano bennyini ngamba abaisirairi bennyini abayudaaya abadduse okuva mu ggwanga ebyo ne baddayo mu mawanga gali ge balimu basitizeni abookubiri oba gye balina dual citizenship eggwanga olwo lirina bwetandika okukosebwa bw'okwata haifa pooti yaayo esinga obunene ogenda okulaba engeri gye yakubiddwamu n'okukyankalanyizibwa amafuta ne tank capacity ezayonooneddwa mu ssaawa ze tubali tukyayogeramu wano waliwo obulumbaganye era obukoleddwa mu Beersheba eno wali office ennene eza Microsoft mu kitundu kino ekya Middle East office za Microsoft ebbomu ekubye ku mabbali gaayo kubanga Israel bweyina Technology Institute oba trainingira abantu abo wali ekitongole kyabwe kye bayita C4I C4I eyo nga yekwataganye ku bintu bya technology byonna ogenda okudevelopinga drones zino ezikozesebwa mu bulumbaganyi and so on ekizimbe kino kibadde kikubiddwa mu ssaawa nga mu ssaawa 5 zeziri emabega wano kyakubiddwa era nekyonoonebwa nnyo including n'ebizimbe bikyetooddewo ebya university ebya Tel Aviv so impact etandise okubaawo like mu Israeli kibadde sikibangawo mu byafaayo byayo yonna infact nazze okwewuunya nti olutalo lwa 1967 olutalo Israeli yakwata ku 10 zokka nekuba ensi ez'abawarabu zonna nga zeegasse ngenda okulaba mu part of the research that was quite interesting kwe kuba nti Russia yakwata information yonna gye yalina obwarabu olw'omukwano gwe yalina n'abawarabu information yonna ng'ekisharinga directly ne Israel Anwar Sadat ye yakola ate ekyali kisembayo okurikodinga ne kabaka wa Morocco kabaka wa Morocco ne Anwar Sadat yali president wa Egypt wa Misiri mu kaseera okurikodinga conversations zaabwe n'abakulembeze abalala b'abawarabu then ne bazisharinga directly ne Mossad okutuuka Israel ge yajja okuba mu nnaku 10 n'egenda neebakuba ku Yom Kippur neebadiru yajja neekwata neekuba amawanga g'abawarabu gonna standing down information bennyini be baalimu enkwe zaabwe ezasharinga ng'ate intelligence Israeli ate gyagiyamba okujja okuba nti ejja neemanya ebyo baali bateesa neemanya bye baali baplaninga byonna nejja n'ebituulamu. This was quite something ati mu kiseera kino bw'olaba enkolagana eriwo ebadde embi etalimu kwogera erimu amawanga okusirika ne basiriikirira nga balinga abasobedde obusoberwa kiyinza okuba nti eri Iran nga teyinza okubeera advantage teyina agenda kumuwaako mawulire naye abaffe Russia ne Putin ne ku mbeera gy'abaddeko ne Benjamin Netanyahu kiri ekyali Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. Did the Europeans help at all in talking with the Iranians? No, they didn't help. No. Iran doesn't want to speak to Europe. They want to speak to us.
107.9 Baru FM. 107.9 Baru FM.